Bangi kumwe mubadde mubiwulira mu ngambo mbwa romantic entertainment ya mwami Ahmed Lubowa. Kanesekere ebyobugaga bya Ahmed Lubowa byenkuletedde olunaku olwaleero saako n'ebyo ebitonotono ebimukwatako. Tulakalira bukyanga muntuma. Aha, okusaba kwammwe kudiddwamu. Kale nga tetunakola kintu kilala nga bweri nkola yaffe mukwano gwange video nkusabye gimpereka like ddala kituufu obanga oviewinze video eno. Bw'oba omaze okulikinga video eno era nkusabye mbutongole bambi kwata kwere pensa eri subscribing. Nga bw'omala okusubscribinga kwata mukadde kajja mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all. Yes, omuzungu kyayita turning on notification bell. Mwangamba ka speed wekituuka mu byobugagga by'abantu ate ne mu biographies oba ebibakwatako mbunzikakkane nakkiriza okusaba kwammwe ba mikwano ba queens ne ba kings nzikakkanye ntandike nkusootololere akoolwaleero. Abadde omusale mu research gyenkoze sigenda mwerabira ye Haji Kivumbi gwe nkujjukiza omulombi w'eddwa eri gwe ayina ebizibu ebyenjawulo akugamba nti munyigire kanamba kesimukola bakasembya 137 bw'onaamukubira n'akukwata munnyonnyole ku nsonga z'abeere ng'azikolerako. Katugeze singa oba otawanzibwa mu business ziyuga sente zikuyita mu ngalo oyagala kutereza nsonga z'amaka oba katugambo ogoba kubya passports na visa oba oyagala butuuze mu nsi ndala yonna gy'oli munnange mukubireko n'ensonga endala nnyingi zesobodde kumenya osobole okwogerako naye ajja kubeera ng'ate akulombereddwa ekyuse obulamu bwo. Aha, akonkamaze video nkujjukiza ogusembayo nga tetunasimbula giwe ka like nze ka speed nkasaze nawe bw'oba omaze okusubscribinga bw'oba obadde mupya tukolekedde. Ahmed Lubowa yazalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwali gwa kutaano guyite May omwaka gwali 1981 nga mbwangu bwe tuba tukuteeka calculator akakobe kaba kali wala nja kugamba nti alina emyaka 41 bweddu era ngono yakakuza amazaalibwa ge recently nzijukira nagaba tuusaako wano. Aha, kati speed njesaze mukkirize nti tusimbudde. Ono yatandika okuzannya firimu mu mwaka ogwa 2007 lwe yatandika okulabikirako mu kuzannya firimu era omuzannyo gwe yasooka wa firimu gye yasookera ddala okwetabamu yagyetabamu mu mwaka ogwa 2009 ntegeeza movie eyalabwa abantu abangi eyali emanyiddwa nga Kwana Mingi ye firimu ye gye yasooka okulabikiramu mu mwaka gwa 2009 era bwetyo netutumuka era netutumula nnyo n'erinnya lye. Aha, ono mu mwaka gwa 2009 bw'amala okuzannya akazannyo kano ke bayita Kwana Mingi bwatyo omwaka ogwadda emyaka emitono egyayitawo mu mwaka ogwa 2013 yatandika okudirectinga movies oba yatandika okudirectinga ebina Uganda bino bye mujja mulaba ebibanyumira. Ahmed Lubowa n'atandika ekibiina kye bayita romantic entertainment mu mwaka gwali gwa 2014 ndowooza owulidde we yatandika okudirectinga mu 2013 bwatyo n'atandikawo kampani emanyiddwa nga romantic entertainment mpa olupapula oluddako. Kale Ahmed Lubowa bw'atandika ekibiina ki romantic entertainment teyakitandika eka yakitandika ne bannaabalala basatu bweddu era ono wetwogerera nga tutize ku byobugagga bye romantic entertainment nga bw'ogiwulira oyinza okuba togitegeera bulungi naye kankujjukize nti omuzannyo gwe bayita akali amaggwa production yali ya romantic entertainment. Omuzannyo nga best friend production ntegeeza romantic entertainment. Bwe ngamba nkumenyere The Promise ne films endala ze bazannya eziragibwa ku mpewo ez'enjawulo mbanja kusulawo ntandikidde ku nyumba. Ahmed Lubowa ono yazimba ennyumba ye mu mwaka gwali gwa 2015 yasookera ddala yo yennyini gy'oli mu kulaba
era ng'eno ye nnyumba ye ey'amaka eyasooka kika kya bangalo teyali ya kalina wabula kino tekyamusitopinga kubeera nga afuna obwagazi mu kwagala okuzimba kalina era ekirooto kye siyinza kulimba nti kyakoma kweno bangalo kalina gye ngenda okuddamu okulaga gye yazimba oluvannyuma lw'okuva mu maka gano amaka gokka we gatudde ku ttaka fuuti 2 ku 100 era nga gano amaka g'olaba gali mu disitulikiti ey'emukono ge yasookera ddala okuzimba bwe yafunamu ssente yeeyongera n'azimba ago kati gaasulamu essaawa oba olunaku olwaleero gano amaka galiko swimming pool. Ahmed Lubowa yazimba kalina eno nga bw'ogiraba n'agiteekateeka bulungi nnyo nga ne bw'ogituukako ebweru waayo oyinza okulowooza nti oyingidde hotel so nga munnange yazimba n'ategeka kye bayita amaka waasula obusozi. Ahmed Lubowa nga bw'omuwulira abangi bwe muyitaddeno naddala oluvannyuma lw'okuzannya firimu gye bayita best friend eyazannya ng'omusajja eyali akyasinzemu obwenzi mu nsi muno yonna gwe twogerako. Ennyumba eno munda erabikira ddala bulungi era nga bwe nkubuulira ssente ze yakozesa okugizimba mba ngenda kugamba nti ow'obukadde 5 munnange olindangako abalina okudda waggulu bo ne boogera. Alina ennyumba ku Ntebe Road sides ez'ekajjansi ekya constructingibwa. Ahmed Lubowa gwe njogerako era azimba kalina eno kalina gy'azimba si zaffe katugende twebakemu njagala kusasula renti wa mwezi nedda zino zaabo abalina businesses ez'okuddukanyizibwamu ezimu ku nguudo ezikyasinza okubeereza ebbeeyi okugulako poloti oba okugulako ettaka kwe yatadde kalina eno ekyagenda mu maaso n'okuba nga bakyagiconstructinga. Ahmed Lubowa gwe njogerako nga tuvudde mu kuba nti alina amayumba agawerera ddala wandyebuuza nti ebyentambula bye biyimiridde bitya alinya bodaboda buli lunaku okugenda ku mirimu gye. Mwana wa maama nandikusabye nti endowooza nkyamu gyejjeemu ono omusajja alina kye bayita emmotoka. Njogera ku mmotoka era nga ntandikidde ku kika kya super custom. Emmotoka eno ey'ekika kya super custom y'emu ku ezo z'akozesa okutambuza abazannyi ba aromantic entertainment newankubadde abamu ku bazannyi abasinga bagagga era beevuga wabula waliwo abo be bakozesa obukozesa okutwala ku bifo gye babeera bagenda okushutingira movies zaabwe. So super custom eno y'emu ku ezo z'akozesa mu mirimu gye. Talina nneemu yokka ono gulaba alina super customs 2 era nga zonna nkugambye nti zimuyambako mu mirimu gye naddala egy'okushutinga. Emmotoka ey'ekika kya drone nga eri mu kala ya white oba kala enjeru era ng'eno yakajja agigule tennaba na kuweza mwaka mulamba ng'agiguze. Njogera ku drone eziri modified whereby nti director atuula mu mmotoka eno nga tatudde mu mmotoka ye gye ngenda okunnyonnyola maaso awo n'akoleramu emirimu gye kumpi etuulamu computer systems ez'enjawulo n'olowooza nti office number eggwera mu mmotoka eno ey'ekika kya drone eri modified nga bwe gambye. Wandigamba nti ye atambulira mu mmotoka ki ng'omuntu kakkanansi osuna. Range Rover Sport eya black ye mmotoka omukulu Ahmed Lubowa gy'atambuliramu. Bw'aba alinako olugendo lwagenda ng'ayagala emmotoka enaamuweesa ekitiibwa mu abatambulira ziri akina drone akina super custom talina gy'azitwala akulaga avuga
Range Rover Sport era bwatyo naweebwa ekitiibwa gy'abeera alaze. Wandigamba nti Range Rover egula ssente meka? Bw'oba tomanyanga na bbeeyi ya Range Rover gwe gwennyinnyonnyola, nkusabye typinga ku Google oteke mbutesi how much is a Range Rover Sport, ojja kubeera ng'ofuna price wabula mu $. Ate si emmotoka yokka, alina emmotoka Toyota Hilux. Ebiseera ebisinga mulaba movies zaabwe nga bagenze ne bazishootingira mu bifo eby'enjawulo ate era nga byawala ddala. Munango n'omwami bwe kituuka mu kuvuga eŋŋendo empanvu asinga kuvuga nnyo emmotoka eno emanyiddwa nga Hilux Toyota. Njogera ku Mugaga Ahmed Lubowa. Kozi mubadde mubiwulira mu ngambo nti romantic entertainment yani nga bwe nakunnyonnyodde. Romantic entertainment kibiina ekikulemberwa oba ekyatandikibwawo omwami Ahmed Lubowa. Bwe mbagamba bannyonnyola tuyinza okusula okusiiba saako okukeesa, naye ng'omukutu kwoli baguyita Viki. Akuweereza simulala bampita Viki. Bwentyo bwenkoze olunaku olwaleero bw'oba olina yina gwandyagadde okubeera ng'omanyako ebimukwatako, comment section yawo nzigule, just genda ombuulire nti njagala gundi, as long as mututumufu nze nja kubeera ng'ate mukutusaako bo. Ate era nga teweerabira okusubscribinga ku channel eno okwongera okufuna updates eziddako. Kyolina okubeera ng'okola bw'omala okusubscribinga bwe kwata bukwasi mu kadde kaddemu ekyo ekigambo kye bayita personalize, kateeke mu kigambo ekiddako kye bayita all, kibeera na wakati awo. Ojja kubeera nga buli kye tuteekayo okyotabuliro. Bannange lwaki sibasibulira wano ate ngende nsagula ebiriddako bye muliwuliriza. Mweraba, musibe bulungi, sula bulungi, bye bye.